tufune simaganda omusajja bw'atakebeza abaana be ku mulembe guno abakisajjasajja nga etteeka lye tulina erya domestic violence 2010 ligamba omusajja bw'owulira nga bakujigiriza genda olope omusajja bw'atuuka mu kooti omusajja tebamutonda kuwoza engeri gy'atasangayo omulala awoza omukazi ayogera byonna kati omulamuzi ono ate jogera n'omulamuzi naye yanoba naye yayawukana nebba kati bakuleeta mu kooti alabiteetera nga bba yennyini oli myaka 30 nsinganya abasajja 15 nga mu nyumba y'abaana balinamu mulimu omu nga bona bazze kwebuuza kino gwe nannyini tugamba tugende tukebeze kino ate kyo kikivaamu tutya omusajja bw'akebeza abaana be n'abakebeza ategeera ababe n'abatali babe okukebera abaana tukutandise ku mulembe gwa Men's Forum kizzeyo kukakasa ekyo Katonda kiyalagira mu Bayibuli mulimu abaana ba Katonda n'abantu be yabategeera atya aguyiriza abatulaba yabategeera atya abantu ba Katonda n'abaana ba Katonda yabawula atya mulimu n'olunyi lugamba abamusembeza yabafuula baana abatamusembeza bafuuka ki kwali kukebera kwali ki weewaawo mukwano gwange gy'osinzidde okubanga otugoberera ng'otulaba nga otuwuliriza kubuuzaako yonna gy'osinzidde abatufunira ku Kampala Media TV namwe mwebalire ddala okubanga mutugoberera ku kibanja ekyo abali ku Facebook, TikTok n'emitimbagano gyonna YouTube mwebale ddala okubanga mutugoberera olunaku olwaleero tutuuse butereevu okubanga tukusoosootolera ensonga tuzitegeere tuziggwe ennyalo ekiyiriwo mu ggwanga kati oba ekifuuse baana baliwo y'ensonga ya D.N.A. buli woyita luyimba lwe luyimbibwa D.N.A. kakati naffe tugambe nedda tetujja kubanga tulonzalonza butereevu tujja kujja tuwongere okusima mu nsonga eno tugyetegereze tugyekkaanye n'abantu abakugu oba oliawo abategeera ebintu bongere okubanga batunnyonnyola yenze Ssemaganda Moses Hope ndi omwanjuzi era omutesitesi wa puroguramu eno okubanga ndikutuusaako byonna gy'osinzidde okubanga otugoberera kugamba nti kkalira kubanga ate tugenda kukuleetera ebinyuma birabike nga bikunyumira wamu nange ndi n'omukulu owa Men's Forum eba agenda kunnyonnyola ekitongole kino naye nga kyemmanyi nti kirwanirira eddembe ly'abasajja okubanga nabo booliawo bafuna obwenkanya ndi n'omukulu Rauben Muhabuzi agenda kubanga atubuuzaako annyonnyola ensonga nzikiriza nti mugenda kumwagala nnyo kubanga ate wetwogera ku nsonga z'abasajja omukulu ono azitegeera nnyo nnyini ddala kale totemya tokyusa kalimiko katubenga tutwala butereevu byonna gy'osinzidde otugoberera tusanyuse nnyo okukuwulizaako n'okukulaba nange nesiimye nsaba olamuse ku bakutuwuliriza n'abatulaba abatulaba ku Access FM ne ku media za Access zonna tusanyuse okubawuliza n'okubalaba amannya nze Muhabuzi Rauben okuva Men's Forum against domestic violence Uganda kibiina ky'obwana kyewa ekikulemberwa abasajja abatakyagala kutulugunyizibwa tebakyagala kutulugunya ekyo Ssemaganda kirina okubanga bunaku lwoba nga oweereza abatuwuliriza bwekibagamba bunaku tuli basajja nga Bassemaganda abatakyagala kutulugunya tukyagala kutulugunyizibwa naye nedda mukulu Rauben nedda kati tutandikirawo yennyini kyogamba nti kubanga recent tubadde tuwulira nnyo nti abakyala batulugunyizibwa abakyala ebibiina by'abakyala bingi kyogamba nti wali abasajja abatulugunyizibwa anti badde endowooza yaabo gwe kansubire tuli mu ndowooza eyo kubanga gw'oli mumanyi ate oli mulongooseemu nti abasajja ebizibu bye bayitamu basinga n'abakyala abasajja ebizibu bye bayitamu bisinga n'abakyala ffe tuwasa ffe tugula emmere awaka ffe tuzimba egyo emikugu gyonna nagyetika kati ate kati ani abalina ebizibu tuba tutandise butereevu puroguramu ndowooza omukulu omuwulidde ekibiina kino ekya Men's Forum kikola mirimu ki oba oliawo okunnyonnyola omuntu oyo akakiwulira Men's Forum against domestic violence twatandika mu mwaka gwa 2014 tujja mu mayengo ga Uganda gavumenti n'esiima n'etuwa permit yasooka kutuwa Kampala mwaka ogwo kyali kiyitirivu ogwaddako yatuwa permit mu ggwanga lyonna ffe tulina permit mu ggwanga lyonna eva Uganda weekoma
negenda wekoma gwecho tikyebaliza Katonda tikyebaliza Katonda ekyo Men's Forum ebigendererwa byayo byakulaba nga obutabanku mu Uganda bukoma ku saidi y'abakyala n'ey'abaami anti oba olaba tuyinamu ka forum tutugamba men's tolaba nti twagala omukyala ajje mu forum omwami ajje mu forum omulenzi ajje mu forum omuwala ajje mu forum tugonjole ebizibu nga tewali akubye mune bukyanga tujja tutumanya amaka meka agalimu ebizibu nga byaggwawo totale nga byaggwawo anti buli lunaku tubeera tubijjayoko tubyogerako ne babitunulira ne babisengeja ne basuula eri ne bateekamu ebipya we twakira twasanga ebitundu 48 ebyabakyala abafa ng'abasajja amukuba migo amutema omutwe kubanga omusajja nga tayagala kumuddamu ebitundu 48 ng'abakazi bali mu bizibu ebyo gwe batakubanga kibooko bamusambye gwe batasambangako ayina ekinuubule ayina ekikonde ntugamba ebyo biteeka okukoma twasanga abasajja nga wadde 0% avaayo n'aloopa mu butabanguko bwonna obwalingawo ng'abakazi beeyogerako naye ng'abasajja ng'oli akutulugunya walogezeko oli nakuba naga nti wuyo abadde ava ku nkuba naye nga yakubye kati abakulaba bagamba kirabika gobaogula naye nga akubye ali eno yakaaba wuyo ava ku nkuba naye nga yakubye Mwami Rauben abasajja batulugunyizibwa aya gusemaganda teriyo omusajja temanyi nga nawe mwoli teri yatafeesingangako kizibu kyawaka girlfriend yenyina asobola okutulugunya nga tonamwanjula nononya gy'omunupa nga tewaliyo ate ngo byatutte byokka kubanga obadde n'esuuba eri muwasa n'agenda nabyo n'osigala n'ekisungu kyo olwo tuweeyokko mu bufunzi obutabanguko mu maka oba okutulugunyizibwa kw'abasajja kusinga kuvaawo anti okutulugunya kw'abasajja abakyala obalaba omusajja agola kalagando ke n'agamba mukyala nterekeraako bw'atuuka okkamusaba tate kali wa maama omanyi tokyebeera ku bwongwawo abakyala boolaba bano obeera ozimba ennyumba n'ogula n'akatebe n'oteekamu akatebe kamwasajjute n'agenda ewa manerenda n'akasinga nga takubulidde ogenda okubuza akatebe nga sikalaba bulungi ng'agamba manerenda yakatwala tata atya tati nagenda enzija emitwalo 2 bwe gandema n'agatwala kubanga abasajja bonna nga nange mweri nga n'abasajja yenange mweri abasajja tebatukuza kuleekaana batukuza kugumira bizibu ekintu ekikyamu semagana bw'oba okyaliwo okugumira bizibu entano ogiyingidde omusajja yena agamba nti bakuza omulembe omukadde gwakuza abasajja kugumira bizibu nti buli kizibu buli kijja kanfe n'ekyange ogomulembe kuteeka okukoma bwe mba nyina ekizibu nga mukyala wange ampisiza bubi nteeka okugenda ndoope naye obuzibu buli wano sebaganda ti bw'otuuka okugenda okuloopa gwogenza okuloopa gwotwalidde ensonga yakubuza nti toli musajja kati wulira ekigambo manyi wala ebigambo bibi kati obuwangwa naawe ani alina obulumi kati obuwangwa buliwa bwe buli kuli buseka bwe obuwangwa buli eri buseka naye ayita mukyo bwe bayiridde amazzi mu Uganda muno abasajja abakubwa kibooko 28 abantu sebo bakula anti bulooza bino nsose bigamba bigwe dendako kyogamba nti wali abasajja bakubwa kibooko abasajja babayira amazzi ne babasalako ebitundu by'ekyama waliwo gwe tuyina lisente tibinakala nakala tubamulabyeko katato oyozera bisazeeko yali esazeeko babiri baramba tugalona kuwola gakyayokya be batasazeeko ebyo bw'aba ayingira ennyumba mu kinaabiro kye agenda okunaaba nga bayiyewo sabbuuni awo oliyingira n'aseera nako wansi ne bakubayo mu kinaabiro ne bagalawo oluggi oluvuluma ku makya bwe wetegereza abasajja ku makya nga batambula
oja kulaba nga bwe baba bamuvuga oja kumulaba nga yeebase eyasuze ewe ku makya saawe emwe bayebase omulaba musanga mujja gwe babuuze nga ate olubunamu oyo obuze tuwaayi sebo mukusajja mukulu wasuseewo akadenga weebase kiki ajaga mwana wangirika so eyo yonna enamba efiireyo kimunyugunyu kimpeewoose kubanga baatugamba nti omusajja osirika kati ffe tukizuula nti omusajja talina kufana bizibu ate nno mwana watusemagana kuwe n'abatulaba enkola ya Katonda atutonda takkiriza ffe n'ebizibu kati ate yo kalica naye Katonda nga yatonda kalica oba abantu ne beeterawo kalica ne bagamba fana ebizibu akutonda agamba tofana bizibu kubanga bayibuli egamba oba ne Korani mpita kati oyinza okuyita omuntu nga tolina bizibu naye kati ye omusajja bamugamba nti ekifo ky'okugamba gaye banaye mujje mu nyambe sirika busirisa ofe mu Buganda wano ekifo ky'okuswala ofa kati abasajja bangi mu Buganda wano oba mu Masekano bafudde kubanga tayagala swala naye nayingira entaana kati semagana nabatulaba gwatulaba omusajja gwe ofudde n'aswadde aliwo asinga kati watifa semagana nabatulaba so ebyo byonna ntugamba nedda oteeka okuba bw'oyita mu kizibu genda oloope ate mutufu bw'otaloopa bw'omala n'osirika obuyambi toyinza bufuna kabo bw'abantu toyinza bufuna kubanga oba tuwaloopye oba tuwayogedde akutaasa n'asanga oyimirire n'akutaasa nga toyogedde eyo yonna enamba y'abasajja bali eyo bafa okujja kwaffe kwabaleetero gati sirinzekka kubanga gundi yavuddeyo nayogera nga salamye bwamutwala mukomera ekyokubiri abasajja baali bamanyi nti amateeka gonna ge tulina gaffe balinga bakyala era abasajja batulaba teriyo teeka liffe balinga mukyala tewaliyo teeka liffe balinga musajja nga eteeka lye tulina erya domestic violence 2010 ligamba omusajja bw'owulira nga bakujigiriza genda oloope ati kasembaganda awe wali obuzibu anti omanyi lwaki semaganda omusajja bw'atuuka mu kooti omusajja tebamutonda kuwoza kati engeri gy'atasangayo mulala awoza omukazi ayogera byonna n'ayogera ng'asirise kati omulamuzi ono ate gyokala n'omulamuzi naye yanoba naye yayawukana nebba kati bakuleeta mu kooti alabiteetera nga bba yennyini oli myaka 30 emanyi semaganda gweze kutaasa bantu bangi kati era ne puroguramu oteeka okusiba ennyama abantu basobole ogiraba kubanga tomanyi bameka beegenda kutundula ebizibu wakati w'abakyala n'abasajja omukyala omutundula n'omusajja n'omutundula nobaga kati muterede ekibadde kibaluma kiwonye mutambule golooza wetaka kirabo ki nti ebyo byonna bwe twabiraba ne tujja tugamba gavumenti abali mu kukomya obutabanguko abasajja yenamba emu omusajja yawasa yazimba yarabirira yagoba yazaala abaana bataliko pulaani awo wenyini wese abatulaba ensonga eriwo gye nakwanjulidde eya D.N.A egenze mu maaso n'olwekyo tumaze okuwulira ennyanjula n'ebigambo by'omukulu era ebimu mbimanyiiko naye ate ebimu neeyongedde okubanga ate mbitegeera kati n'olwekyo ababadde bagamba nti ebintu bino tebiriiwo nedda ndowooza mukakasiza ddala nti ebintu bino bigendera ddala mu maaso twagala mukulu Rauben out of experience nga yakola mu bantu kubanga atugambye okuviira ddala ku mwaka gwa 2014 abadde ajjanga ensonga zino oba oliawo azirimu wakati nnyo mwami Rauben mu kaseera kano tulina ekizibu ekya D.N.A oba endagabutonde amaka mangi gasattuluse amaka mangi gali mu lusuubo ate kati nze nyinza obbanga byemmanyiiko byebitono naye ate mmanyi gwali mu bantu bano bingi ebyama byogenda okubanga otupotolera tutandikiraawo wennyini obusibu oba akasindikagano oba emisinde oba ddukadduka ono
owaddeni ekiki ekimuviiriddeko oba kiki ekivuddeko obuzibu okubanga buli muntu kati yenna afuba okugenda okukebeza abaana. Sebaganda okoze bulungi n'obuuza ekibuuzo ekyo. Mu butuufu ensonga eno ffe bananyini gitandika. Men's Forum yali nsaale okusinziira ku risaaki zaayo ze yakola nga y'ensonga namba emu ereeta obuzibu awaka. Nga ye namba emu okuleeta obuzibu awaka. Nti omusajja ensonga emala n'emugwa mu matu nti waka wano wandabanga wali ebyasoba. Kati bwe biba byasoba ate tukira nti abasajja babadde babakuza biti babateekateeka kuyingira amaka bwebisoba abikwata atya bwe biba bitabusa abikwata atya abikwata kulagira na kukuba oli busungu bwe buddako. Okukebera endagabutonde kituufu nnyo era Semaganda wazo nakebera ababa oli ku buzibu bw'amaanyi. Omusajja yenna omutuufu omuntu mulamu ateekwa okuba n'abaana nga bakebere. Omusajja bw'akebeza abaana be n'abakebeza ategeera ababe n'abatali babe. Ababe abalabirira ku busobozi bwe ne bayamba abalabirira ku busobozi obwo. Kyogamba bantu bangi ng'abaana be balabirira si baabo. Oyinza kutuwa bitundu kigerageranyamu. Mu Uganda ono tuyina amaka emiliyoni 19. Buli maka galimu omukyala ayetengeredde n'omusajja ayetengeredde. Naye bw'ogenda okulaba emiliyoni 19 kumpi ndooza emiliyoni ng'emu yeyetengeredde. Esigadde tubetengeredde tamanyi mukyala gye yamujja tamanyi omusajja yamusanga wa naye bali mu kuzaala. Mu ngeri eyo yali akola faxes nasanga Semaganda tiyabuuza wabwebwa yalaze ku Men's Forum ensonga neetandikira okwo. Kati tamanyi gye biraga na gye bimalira. Naye ebyo byonna ekibikakanya obutalangira mukyala naye obutakulangira kukakasa nti abaana abava mu ye babo. Nti n'obwosanga abatali babo ate olwomaye tofuuse musajja nnyo. Ati kati Semaganda bino ebintu byetwogera wetaga olukongo omwoyo omutukuvu osobola obitegeera bino kubanga bino bya Men's Forum nti okukebera abaana tukutandise ku mulembe gwa Men's Forum ffe kizzeyo kukakasa ekyo Katonda kiyalagira. Katonda andowooza kati kuno kuliko ne bapasa n'ababulizi b'ekiri mu Bayibuli mulimu abaana ba Katonda n'abantu be yabategeera atya? Abatulaba yabategeera atya? Abantu ba Katonda n'abaana ba Katonda yabawula atya? Mulimu n'onyini tugamba abaamusembeza yabafuula baana abatamusembeza baafuuka ki? Kati okwali kubala bantu kwali kukebera kwali ki? Kati okukebera oli bwakulabaga nti mwamirawo bwena kirabika agenda kutta amaka g'abantu bangi. Olwaleero ojjidde nsinkanya abasajja abatosa wansi wa 15 olwaleero nga buli mu nyumba ye mulimu omwana atali bwe. Olwaleero akutuukira wano nsinkanya abasajja 15 nga mu nyumba y'abaana bayinamu mulimu omu nga bona bazze kwebuuza kino gwe nanyini tugamba tugende tukebeze kino ate kyo kituvaamu tutya ekyo okukivaamu kyaffe. Kyogamba amaka gaavunda dda bwe gatyo anti gwe olw'okuba omanye ebibyo obwongo bwo bulowooza bwe butyo kubanga omanye ebibyo naye singa nange wapaka chance ninkuyitiramu ebife ewange olabireraga ate tuli mugendo lwerumu. Kati obuzibu buvuddewa? Obuzibu buvudde ku busungu obuli waka. Obusungu n'okunyooma n'obutakkiriza nti wateekwa okubaawo agwolera munne n'omulala bamwagala. Nti tebibalansi kubanga omuntu bw'ogonda oli akutegeera ekyo mutuufu zino n'etteeka lya Katonda nno omanyi biteri buzibu nnyo. Bayibuli yegamba oba ne Korani wonaakomanga okugonda banaakwagala. Naye n'omuntu yennyini ebyo ebirungi bya Katonda bwe tunaagondera n'omuntu yennyini bamuwa ekikye buli wonaagonda nga banaakwagalanga
kato kasita omukyala ava mu kiti ky'okugonda nadda tombuuza gye nasiibye tombuuza gye nakoledde wenkomyawo nawo wange olaba statement eyo si waffe wange olugendo luba lufudde kasita muntu ataleka gamba nti wange si waffe kubanga mu setting y'amaka kyandibadde nti amaka gaffe naye omusajja agamba nyumba yange kati atali nanyini nyumba naye kagikoleremu ebyo kubanga yesiiye abyeyo kati yebitandikira kati mwabatulaba sooka omanye kusaidiyo omwana omulenzi bakuwa kwagala naye oyagala tagonze tudde ku mirimu bwe bakuwa omulimu okusuccess bakubulira twagala okola ebino na bino ebyo byebamala ne bakuleetera amateeka ga gavumenti ne bakuleetera ga UCC bino na bino bw'obisukako osigaza omulimu tolaba ye gavumenti begobye nga tebakola byerina okukola bagiwaabirawa kitegeeza nti wagondedde ebyo naye abantu bana babiri abali mu maka tamanya agonda ddi wate ono ayagala ddi awo wewali obuzibu kyotegeeza kati nkiraba ndowooza mu kisamalizinga kyoga nti omwenkanonkano anti ffe twabagamba nti twagala bwenkanya awaka n'obuntu bulamu obuntu bulamu buzaala emirembe omwenkanankano guleeta emirembe bw'osinga ojja wano n'osanga nga ntudde mu ntebe yeeyo nga naawe otuddemu eno kati oli bwajja n'abuuza nti wala badde enoonya abakola mu ofisi muno babuuzaani tiwali kubanga ffenna tufaanana tetusobola kubeera mu famire nga ffenna tufaanana wateeka okubaawo omwami n'omukyala omukyala obuvunaanyizibwa bweki obwange ki kasita tubitegereganako nze nimbivaamu nabuno babufudde kubanga n'abakkiriza mu bitabo bitukuvu ababayibuli n'abakurani nkikkiriza waliwo guidelines eziraga omukyala ateekeddwa kweyisa atya n'omwami ateekeddwa kweyisa atya kasito ova mu ekyo nti wata omwami ono yakugamba mu butuufu mu bangi gwe gwentwala kubanga bangi abaaliyo gwe gwentwala nga tonagenda sooka omanye lwaki nze gwatutte kasita tomanye ekyo oli mukabi kanene naawe watulaba kati weebuuze tonaba oba tonabuze kati weebuuze gwatulaba genti lwaki nze ndi wano lwaki gwoli mu maka lwaki gwoli mu maka ogwo lwaki bbaawo yalonda bw'onaamala okitegeera ogenda kwongera kugonda ate onayongere kukwagala tewaliyo baana abagenda kujja anti omugonvu bwe bamwagala ebyama biwulira ono amwagala simanyi semaganda oba okategedde ako kufuna omugonvu tewaliwo kyeyesigaliza anti wakoma okugonda ono ayongera kumwagala ono nambuulira ebyama bye ono wakoma okugonda nono abadde ayagala byonna bijje nabimuwulira kaabe ng'alina mukyala omu kaabe ng'alina 10 buli mukyala wabeera ng'agonda ebyama onabijjayo nonabijjayo kyoba olaba ebyama kasita ono tagonda teri muntu mukalu alina ebyama taliyo ng'akalaba bagati omusajja we muzibu ate abanakyama ki byakulo byonna baba biraba bagati omusajja we mubi luli yakuba omuntu ekikonde luli yavuma omuntu tiyeetonda oyo gulaga abantu baba tebalaba naye omugonvu naye mwandisa maganda oyo ebintu byakukwata mpola kati omuntu akwata empola kitegeeza n'ebifa mu maka ge abirondoola ate naye bamulondoola teriyo fitina okulondoola omwagalwawo kubanga omulondoola ku lw'obulungi naye mwamirawo beni twalala ebintu bino tubigenda empola ate tubitegeere bulungi ddala mazima kisoboka kitya mwabatulaba n'omugenyi wange kisoboka kitya omukyala n'azaala abaana mu maka nga si babo n'abakulizaamu ne bakula n'ababo n'obaliisa n'obasomesa n'obagabira ne ku byobuga ekintu ekyo twagala sayansi kyali awo omusajja n'otuuka n'okugenda muleeba mukyala w'omujjayo mu ddwaliro naye ng'omwana si wuwo anti semaganda olaba lwaki tugamba buli musajja ateeka okukebeza abaana mu butuufu nesemaganda omusajja bw'atakebeza abaana me ku mulembe guno aba kisajjasajja
omusajja oba omwami bw'atakebeza abaana be abeera kisajjasajja kibeera kitaatataata. Anti n'obwoba ng'oli kusuwa oteeka okukebeza. Omanyise maganda omusajja aba ali buto. Ani abeera olubuto? Osobola okwokana nti omukazi yeetika mwana oyo? Kati omusajja gwe kyekiraga nti omwana wuwo. Nedda si maganda. Abaganda bagamba okufaanana si ki? Nakugambye waliwo abaana ba Katonda n'abantu ba Katonda. Bafaanana abo. Bafaanana. Kati omutaata omulungi n'omwami omulungi oba omusajja omulungi yatwala abaana be ne babakebera. Mmwe ekirimu kubatiisa lwaki kizze kati eno enkola yaliwo dda nakikugambye dda. Bajjajjaffe baamanyanga nti omwana ono Lawubeni ono si wawana waka. Naye enkwata si eno ey'omulembe guno. Kyolaba mwe mupapala kati amaka gagenda kufa. Nedda ssebo era amaka bwe gafa gafiirira ggwe gw'oyagala gatta. Ani agamba tegagenda kusatuka? Abantu bonna betukebedde abaana bakyali waka. Walabye ejambya gwe genda nongereze. Ate si betukebera tubagaba mugende muwone ge bakebera babakebere. Kasitooka kasati woogenze watuufu ni bakebera. Ate toteekamu saayansi omanye omukyalo ono mbadde bwekengera ate totwala abaana ng'obabba. Mayise maganda nze kyenkwagalako kiri kimu oleeta bituufu toteeka mu saayansi ate kati totwala omusajja twagala akebeza abaana oba ali kyana mukaaka oba ali kaberebere oba ali lukungiri oba ali aluwa kapiripiiti genda okebeza abaana. Babire bigamba taata wange yazaala 10 yalina yiika 50 gwoyina meka n'akapolitike fuuti 2 tokayina. Kati kebeza abaana bw'omala bakebera abaana bange mbayina osobola okupulaninga kyotayina. Tutuyingidde mwaka mpya kati gavumenti tegenda kusoma bajeti mpya oba egisoma dda byegenda okukola mwaka ompya. Lwaki tegamba bugambi buli mwaka tunaakolanga bwe tutyo kubanga naye yenyini yeekyekinga n'abantu bayo. Kati omusajja bw'akebeza abaana be aba ayonoona oba abatereeza kigamba batuwiza. Sibaganda sigatabeera agezaako aba alongoosa nyumba ye. Aba ayagala kumanya abaana bange bano baana bange 20 mbapulaningira entya ate bo bana abatali bange bo mugenda bapulaningira. Bw'okimanyi mu bajeti ya gavumenti mulimu ebigo nga tebiraze lwaki babiteekamu? Kati ne mu maka gaffe bw'okimanya nti waliwo ebijja okuggwawo nga tebiraze byogenda bikwata otya? Wewakufuula omusajja ow'omulembe, wewakufuula omusajja omulungi ensi gwegenda okulaba nti mwami Lawubeni oyo yagwamu ekizibu naye engeri gye yakikwatamu omusajja mugezi oyo ate kiyisa baga omusajja oyo tategeera bulungi oyagala kuba kukirirwa ku byombi ebyo temagala. Gwe biremye okugonjola bamugoberera. Lwaki bagoberera? Mu magye bali ekibayita desert. Desert kiba kitegeeza ti amagye tagasobola igamulema baagala bwe galemye ate agalimu nga kyagenda. Kati omusajja bw'akebeera abaana be aba akakasa bulungi abaana bange benyina ate ne mukyala wange mwesiga n'owankubadde wagwawo obuzibu naye obuzibu bwavaawa nandibanga nze nabuleeta olw'okuba waliwo kyesaatuukiriza ate tisaalondoola kyavaawo kiri kinali nkoze kyali kikyamu. Omanyi abantu bali mu maka gaabwe tebalondoola emirimu gyabwe okusinga amaka gaabwe kyekintu ekibi. Semaganda gyonna gy'onaagenda okukolera wonna w'onaabeera Katonda nga wakyakuwadde ekisa 70% giwa amaka go. Kyogamba abantu basukulumiza nnyo emirimu. Omusajja ava kuwaka n'amala olunaku lulamba nga tawuliziganyiza ne mukyala we naye abamusaavinga ebintu abakubira emirundi 10.
abaana abakola ku kaunti ayagala kumanya bituuse gye bigenze bituuse sente zitateyo naye after teriyo omuntu afiiriddwa maka ne bamuleeta mu lujjudde ayogere lyensi ali ayagala muwulire wali abantu bangi buli lunaku kulaba waliwo otakyazanga boogera byamakulu naye bwotopozi ani akufumbira bwe tujja kukuleeta mu nsonga z'abakubi b'emiggo egyo egyokusobola naye bwe tutuuka ku nsonga y'okumalawo obutabanka mu maka okukebeza abaana ate kigenda kusootinga ebintu bingi kigenda kukakanya ebintu bingi kubanga n'omukyalo ono obwesigwa badde bwabula waka wakati w'omwami n'omukyala bonna nga si beesigwa kati bugenda kudda anti omusajja agenda ga nti mukyala wange bwesimwagala ayinza okumikisingamu ebintu olaba ebigenda okuvaamu era kati gwatulaba weetaaga nga tonaba nagenda kukebera soka wenenyeza omukyala ono omukyala soka kwenenyeza geti bebi kyona ekinaabawo manya biri byonna bye twali twasobya gyonaasanga omanya nti entandikwa y'ebyo byandabanga mwe byava mutuufu naawe gwotume nti semaganda omusajja bwe muyomba mu maka omusajja ow'omulembe guno asiba ebintu byenaava mu nju era kikusabire nnyo kikubaako nange sagala kikubeeko naye abasajja anti kugala abasajja babadde manyi tebatuuka kuloopa kati ekifo ky'okubeera mu nyumba te omukazi agamba kanfulume fe tugamba toteeka kufuluma mu nju omwo kubanga ate tewetaaga kutta mukyala ate naye tiyetaaga kutta kubanga ennyumba eno siiye ate nawe siiyo yaffe kati bweba yaffe ninjifulumamu esigala mwani gweoyinza okisobola weka kati kitegeeza nti nkwetaaga nange oneetaaga naye kitabula ekikuremesa tofangayo kuntegeera wategeera omulimu okusinga nze Mwami Rauben okusinziira mu kunoonyereza twagala otubuulire amaka amaavu gano waliwo bwe tuyita amaka ag'abantu abaavu waliwo ag'abagagga waliwo ag'abali awo mu middle income maka ki agasinza okubaamu obuzibu buno obw'okuba n'abaana batali bantu gonna mu ebiri ow'omwavu gye bali n'ow'omugaga gye bali natalina gy'abeera nobo gye bali kati ekyo gwatulaba kati kyokukkakkane nti newwo woga nti wange tibiriyo gyebiri naye enkwata gyonabikwatamu yekufuula omusajja ow'omulembe n'omukyala ow'omulembe mutuufu buli wotunulira enyumba ng'otambula gwemanya mu nyumba omwo mwandibanga mulimu omwana tali waamu ate abakyala boolaba batulaba amanyi bulungi nnyo nti ono omwana ali wano Semaganda ye sitabangako waawano nedda Mwami Rauben waliyo abasajja waliyo amaka nga bobekakasa bulungi ng'omusajja aga nti nteekawo n'omukono mukyala wange bwesigwa yes mbutuufu obwesigwa bwa mukyala wo obwesigwa bwa mukyala wange mbulabira mu kukebera abaana bino ebintu si kabandabe obwesigwa bwonna obuli mu maka bwonna bebogerako simanyi kati obwesigwa bugenda kufa mutuufu obwesigwa bwonna gwe omusajja atulaba n'omukyala kasita omwami anaamala kukebera n'akakasa nti abaana babe kubasatu alinawo omu obwesigwa bugenda tandikirawo kati gwatoloizo kati ate kati mumeze kusangawo omwana talubanga obwesigwa bugenda kuvaawa anti omusajja abadde tagoberera n'omukyala abadde tagoberera kati buli bagenda goberera munne ate ku bulungi kusiibya otya leero oli bulungi ebyatubaako omwaka guli saagala bitubeeko olaba kati olowooza amaka meka agagenda okutebenkera kubanga ngenda kumanya mukyala wange leero bwe navudde waka namubuuzako emirundi emeka nze yakambuuzako emirundi emeka gwekimanyi nti buli alina essimu agulira mukyala we airtime zebakati tokikolangako n'ogulira kale girlfriend n'omugulira ka airtime yakubira emeka naye akubira emeka ogenda omubuuza airtime gwe nakuwadde yokubira mubaali owaayi airtime yabadde wange nange nabadde nyina berina okukubira naye gwe toliimu mube yabadde alina okukubira abataguze airtime ate babadde alina okukubira simanyi olowooza nabo amaka bwe gatandika okufa kati
abantu bagenda tandika sikulondora mu bubi owaye nyama olero sibyewa nga sinakulaba simanyi oli mbwenzi gwe bisajja go sibyewa simanyi oli mbamala ebikyagetaga waka kati gwatulaba njagala omanye nti waka njagala otuze mutima gwo obwenzi bukyaliwo ate tubugenda kuvawo kati abantu bagenda ku mulembe gwa Yesu n'omulembe gwa Katonda naye tubuvangawo kati tukikkiririzemu nti mukyalawo n'okumufuna nawe era gye wamusanga n'omufuna kati engeri gye wamufuna leka kumulangira mu nnaku nange nakusanga eyo wali mbwenzi ate wali ononyayo ki ebibuzo nze semagala gyekwagalako ebintu bino bitukubanyunyula nga bwe biri nga temulimu katemba kubanga twagala amaka ga buli muntu gatereere goroze milioni 19 ez'amaka tuyina Abannayuganda obukadde 45 kati tugenda ku 5 goroze milioni 19 ez'amaka niziba nga tewali yavuma tewali yalangira tewali yayomba buli omu ng'awamu n'ekitiibwa Uganda betusekole buki tuba tuzaala abaana abalimu ekisa abalimu okusonyiwa abalimu okulowooza abatabala googera tuzaala abaana nga balina ebyama naye tuli mu Uganda talina kyabo buli omu akibonga bwokirabo semakana omusajja bakusanga obituula mu butuuzi ekyo kyokka aba sibulabangako sibumanyi abitulemu kati efitina kasita omukwano okuva awaka n'okusonyiwa kuva awaka tugenda kuzaala abaana nga bonna batima abatayagaliza ndaba nange sina gye nafumba n'abaana bange n'obwe batafumba tuli mulembe ogwo gweyagala tubeeremu omulembe gwa Raubeni gutuuka okuvaawo gulumu basemaganda nabo balala nga bagamba nti ogwo omulembe tuwale gye gwafumba ogwo kukafuuwe kyetugamba nti omusajja bw'amala kukebeza abaana be ate mwe abakyala twetaaga kuwulira oluyimba lumu sebo twala abaana babakebere twala abaana babakebere kati guno kwakisa esikuluka abalaba tuyina bakirante baffe omwali gayazaabo ng'eddundu omanyi oba owulirayo ojja omunonye gyali ekiraya nti yakanda akanze bba emyaka 2 nga yagala agenda akebeza abaana emyaka 2 nga buli bwamukubira kusoma mugambe ekyo ekiringa okumubuuzaako abaana tebatwala ddi ng'ekiringa okukomawo wakati sebo tubatwala ddi omusajja otegenaga naye gonnyabo kiki abaana b'obazaala weekengedde ki olaba ekibuuzo ekyo omwami yabuuza weekengedde ki abaana b'obazaala sibigera nkoti sina wano omwana sokugamba nkoti amwana nyina mwana tali wano weekengedde ki kazi n'alemerako mpaka bwe baba batutte ne babakebera nga bonna babe kati ani yasanyuse kati bw'olowooza bw'otwala n'okebera nibagamba ti abaana babo omukyalo ono omuwa kurediki oyongera okumukkiririzaamu naye sina kumukkiririzaamu abeera mukono gwo gwa ddyo bw'aba tanayogera tabalala bone nobeera kyebaagala kubanga Katonda yakuwa omuntu akutegeera akukkiririzaamu atakkiriza n'ebyo byokola kitegeeza ki twagala enamba y'abakyala mwenna abakyala mwe mukweraliikirira kano akatambi kasalamu kawulirize buli mukyala atulaba leka kweraliikirira ng'omusajja agenda kukebeza abaana gamba bage nti kyali mu kukola nali nakisabira nadda kyali kyalwawo naye abakyala banakikkiriza ekyo anti omukyala omulongooseemu omanyi omukyala omulongooseemu yagenda opiikinga bino yagenda okugamba bba akatambi nakafunye sewo wulirizaamu obatwala ddi otegeere nti nze bwe nakufumbira saabuusabuusa owulira omukyala bwayogera otegeere ti bwe nakufumbirwa bukyanga nyingira mu bulamu bwo nakugondera paka kati titunoonya abakyala beesigwa tunoonya abakyala abantu balamu kubanga bw'obeera muntu mulamu ebyo byonna package oba ogirina obeera mwesigwa obeera mulamu obeera oyagaliza obeera osembeza obeera owa somanyi obiraba kati obeera oyagaliza bbaawo negyatambulidde omukyala yajja wano wotudde nagamba omwami wange gwatambula mubuuzi egyotambulidde tofunyeyo ekisinga ku nze gwosobola omukazi nga yakikugambye tokomawo noyomba
kyembalasingamuko naye olowooza yakyogeranga kubanga amusindika agenda akola ebyo kubanga amagezi muliro gwe gw'okivunudde ekyo kyoli nole bwakivunudde naye bwate bwafaanana naye akivunula obulungi nga kino kyetuvunula amugamba egyotambulidde tolina byolabyeyo of course akimanyi nti ateeka kuba alina byalaba naye mu bwongo bwe mwali mu bwongo bwe mwali Mwami Raubeni akadde kadduse twagala kati otubuulire kaseera kano ow'amagezi ki abantu abasangibwa nga ng'oli katugambe nti alina abaana 5 naye bazudde olowooza ki ekyandikolebwa abasajja bakwate abaana bano babanoonyeza ebika byabwe babafubutule mu maka kiki ekirina okukolebwa mu mbeera eyongeetusa ng'omaze kutwala abaana n'obakebera n'okizuula nti mulimu omwana atali buwo oba abaana batali buwo sooka okkirize tinzikiriza waliwo ekyayingira mu nju bw'onaamala kukikkiriza ate naawe omukyala akkiriza nti waliwo ekyayingira mu nju kyotamanya kyajja kitya bw'omala kukikkiriza bw'oti omwana oyo maama we ajja kugamba ne taata we sina kina ayinza okuba nga na mukwano gwo ayinza okuba nga na mukwano gwo nga ne gye bakwanira gaalo nga te yali amulina n'atwala muggwe kati bw'omala kikkiriza emirembe giba gitandisa okujja bw'omala kizuula nti omwana ono si wuwo tandika kupulaninga njagala kubiriza abasajja ng'omaze kukebera abaana twetaaga kukebeza ffenna abasajja mu Uganda bali miliyoni nga 28 abasajja bokka oba nga 20 boona abo be basajja balina ku baana boona twetaaga bakebeza abaana naye bw'okebeza n'osanga abaana si babo togeza n'ogamba abaana muno mufulume ennyumba mugende irinde yabazaala ajjage nti abaana bange mbatwala mugambe kubanga abaana n'owankubadde sinze mbadde mbazaala ebizibu byajja simalaga mukuwa simanyi kyomutwala ate prosesi eyo ndala omanyi zemaganda gwe ozze kuwonya bantu nsaba buli musajja yenna ng'omaze kutwala abaana n'okizuula toyinamu omwana ataliwo kana katambe kasalemu okaweereze buli omu njagala kusaba buli musajja twagala okebeza abaana era abatwale babakebere bw'omala bakebera n'osanga omwana ataliwo togeza n'ogamba omukyala batwalire taata waabwe ekyo nakyo kya bayibuli mu semanyi gwe ebintu ekyo kya Katonda oyagala kikunyonyoleko bayibuli egamba omusajja yagenda okusiga ensigo naye n'asiga bulungi nnyo naye omubi naye ono bwe yamala okusiga no najja n'asiga kati tulina abakyala bafe abalungi naye waliwo ababi bajja ne basigamu simanyi okiraba gwe ddayo wali osomewo oba onoonye omusumba omulungi asomewo bwe nawe ezaakola zombi bamugamba batya yaddeyo eri Katonda zireke zikule zombi gwe gano naye bwe zaakola zakwatawa enungi zakwatawa omanyi amagezi buliro so bw'omala kukebeza ng'okitwala nti abaana si babo tandika kuteekateekera ababo bano obadde obatwala mu masomero ga mitwalo 7 owulira nga tokyasobola kukyebeera batwale mu masomero ga mitwalo 2 titwagala mwana gw'osindikiriza kyobalaba nti mbindiya zonna zitunoonya kubanga fe bananyini nsonga eyo tosobola gaba kyotayina kubanga kyenjagala otegeera abaana boolina waka n'abaana abatali babo ogenda balabirira otya bw'omala balabirira ne bakula oba omwana okulira awantu ng'akimanyi waabwe n'okula ng'akimanyi si waabwe akula ng'akimanyi ate nga mulamu akula akimanyi siri muganda wa Ssemaganda naye taata wa Ssemaganda eyankuza kankuze Ssemaganda okulidde wamwe success wokola yajjajaawo kati singa oyo ye tebamukuza bwewali badde okolawo oyina ogamba nti yes ensobi yajja nange nyongereko ensobi
netubaamu ak'omuntu oteeko tolate nti kana akantu oteeko okawuliriza emirundi nga 10 noddamu n'okawuliriza solution nejja n'owulira nga obukanyi. Nyina omusiraamu mukwano wange yaŋŋamba kasita otawakala emirembe giba digenda kujja. Kati oteeka okutawakala omukyala n'otawakala emirembe njoka njja nti abaana bano Yesu maze bakebera. Mbadde nyina abaana 6 nsanzewo 2 naye abaana babadde bampita taata babadde bamanyi maama waabwe. Ono agenda Yesu ategedde nti abaana si bange. Ono agenda kujja batwala agende mu kooti. Era njagala kusaba abasajja mwenna bw'omala kukebera ayagala kujja kunona abaana agamba nti abaana bange kubanga gomaze tegeera abawona abatale babo. Mutuutu wetagana kutuula waka ogambe abaana abalala nti bano namaze bakebera bano si baganda bammwe. Kyataako ekyo kintu kibi. Enkwata si bwe bakwata. Anti kati gwese maganda ngeri yoli mugezi kyobalaba kati gwe package otute namba era kati ajagala ayina okujjawo nakuwa kusente ajagala ayina okujjawo nakola ki nakuwa kusente nti bw'omala kukebera twagala okebere ekyo tikiddamu twagala okebere okakasete abaana boolina babo naye bw'omaze okuzuula si babo si kuba pakingira muforoso naga ne basula bwerezo kikomera ekyo kikyamu. Sooka otegeere nti ensobi yajja abaana bano si bebeereeta mwe mwembi mwakola oluwendo olubaleeta awaka. Maama yakola oluwenda nawe n'okola oluwenda olubaleeta awaka. Ensigo embi nejja ensigo embi yajja butaddeyo kulondoola bwewasiga walondoola kubanga wandisanze ono ng'asiga tonga gwe ennimiro yange zimaze kusigamu toyongeramu. Kati bw'oba tuwagamba ekyo kati ekyavaamu bireke bikule byombi kubanga noliti yabitta bakula bombi naye ng'onaakimanyi nti embi eddayo n'enungi esigala ate neeri gye yadda yali nungi kusaidi eyo. Naye owaani ensonga zino tusooka ate naffe tugende mpolampola nga twogera ku nsonga eyo. Abasajja be beetaba n'abakyala mu nsonga zino ez'ekisenge ez'omukwano. Kyogamba abasajja tebalondoola nti simontalinga mukyala wange nti twagenze juzi mu nsonga zino. Mwana wattu Semaganda abasajja nga ndowooza nga 80% abasajja be tulina e Uganda abasinga bagenda mu sex nga tebamanyi nti balina mu sex batuusa mukono waliwo ekibadde kimulya n'akimala n'omuwala waliwo ekibadde kimulya n'akimala nti ekifo ky'oyantegere nti zabadde ssaawa 9 nina bye nakoze amawulire gonna nga suubira naye bwe wayitawo omwezi oli n'angamba ndi ekifo kyo nze nzirayo wani mu deeti yange ninsooka ninsirika nimbala niŋŋamba naye bolooza abasajja bameka bamanyi okubala ababala ebintu ebyo kyekugambye ti kati twala Semaganda zegere nti omusajja bw'amala tegeera bino abeera musajja wa ddala mutuufu ne mukazi we abeera amwagala kubanga yamubalira ebibalo. Kati ng'olina mukazi we nga gwe omubalira ebibalo olowooza avawo? Semaganda twogere mazima avaayo nga gwe omubalira ebibalo mugati naye okimanyi nti kati bw'omaze kuva mu nsonga zino wayitayo ennaku 3 ntukola bino okimanyi bino bye bivaamu. Golooza kino kyenjogedde n'omukazi bajjaga naye akasajja kano badde ebintu bino katitegeera katya kubanga nze nfaayo okunoonyereza n'okumanya manye nti bwe wayitawo 3 nakola oba nakola nga tezinaba kale ekibalo kyange kiba kyatodde dda era ne mukyala wange bamaze talina bwangambira nti kyendeeta omwana ono ng'ali mu lubuto n'ogenda mu sikaani ekuwadde eti mukazi lwe yafuna olubuto omanyi kati oyagala kuziikula byama bw'ogenda mu sikaani ey'omulembe guno olabira ddala ekugerako nga 3 wakati wa 3 ne 2 waliwo yakola ensonga zino n'esaawa esobola okuzirukanga wakati wa saawa nga 2 ne 12 ez'okumakya era omanya 12 nalwaka oba naliyo saawa 2 ku makya
ate semaganda sagala genda obuzibu genda kujja gamba emirembe kituuse okubukala waka basi ekyo kyeyogedde kyekituufu emirembe kituuse okubukala kubanga omukyala bw'anaakitegeera musajja gwe naye yandibanga abala kati naye agenda kubanga abala ajaga nti ate kati pozi waliyo okukebera nga bwe twagamba daminswa heresi omwana olumala kumuzaala pa nga bakebererawo era ekyo twakisabadde ne minisitule wa heresi nakati kimusaba nejjaja tubagwa kimusaba bino ebintu byokukebera obera bituliko semaganda bajja kukebera yatakebereke bajja kuwera n'okukebera ajagamba ne sente zikebera zijjewo buli omu atwala abaana babakebere kebalikebera yatakebereka twabadde n'omulamuzi mulamba matankane omanyi basibye omanyi omulamuzi oyo mukama mwetuumira ekirungi omanyi abameka basibye nga tebalabirira naye nga naye yenyini tamanyi kikaki tuli mu nsi erimu katonda kati obuzibu obuliwo naye byonna byogedde era abantu bagamba twandibikoze naye ensonga y'okukebera obutonde yabuwanana olowooza gavumenti kikyerina okukola mu kaseera kano omuntu okweba amaaga nti kanene mu ddwaliro batuggyeko endagabutonde oba D.N.A kikosinga nnyo nti omuntu atali bulungi mu kasente ayinza obutakisobola ate oba oliawo ng'alina abaana bangi so kiki ekirina okukolebwa mu kaseera kano ku bisale byokukebera D.N.A twasaba gavumenti bwe twali tutandika olunaku lwa Fathers Day buli 21 June ekyo twakisaba gavumenti nti okukebera abaana kibeere kyankalakalira ate bwe kutuuka kukebera akasente kakendeere ne munakyalo ne munakibuga basasula akasente ke kamu 200 taata mutwalo mwana mutwalo 200 eki bwe babanga ezo tibalinayo basobola okuzijja nga basajja banaffe n'abakyala banaffe tibalina busobozi akasente bakagate ku misolo gwe tusasula buli bwonywa akacupa k'amazzi nga kaliko 0% ya D.N.A bw'ogenda ogula esaati ng'eriko 0.0% bw'ogenda ogikuunganya gavumenti esobola okuba nga mu malwaliro gaayo wetukeberera ng'ekyo si kya bulumi mutuufu ne gavumenti erina okukkiriza nti ate ku luno egenda kulisiivinga esente nyingi kuva mu b'obuyambi zikole ebintu ebirala ezibadde zigenda mu domestic violence zizimbe enguudo kubanga kyeba yatuwa pamiti tugiyambire ebyo ebireeta obuzibu ebadde bitta abakyala ebadde bitta abaana b'obuwala ebadde bitta abaana b'obulenzi n'abasajja bikome kati olowooza bwe bimala okukoma bw'oba nga omusajja abadde alabirira abaana ne bamugamba abaana si babo bonna n'abawogwa ne bafa ababe nabutali babe kati naye bwagala n'akebera n'atumanyi nti abaana benyina waka nyina w'omu naye ensobi yajja abaana bano seetaaga kugatta bonna banaagendanga ku ssomero kusinziira ku busobozi bwa ekyo kiba mirembe kaba katabangu tekisingako okulabira efe tamanyi gavumenti buli myaka etaano ndaba ebala abantu lwaki etubala etupulaningire kati naye ejewo okubala kale kubanga naye bala bannayuganda ebapulaningi kati nze bwekebeza abaana bange mbasigenda abapulaningira so kitegeeza ki nti ffe kyetunoonya tusaba gavumenti jajja tubuhabulwa akatambi kano nga kafutuuseeko mutuufu bambega nze ntera obbaga abambega ababega balina okubega nga bino bye balina okubega buli department erina byerina okubega kati abalina okubega bino babituuse ku jjajja nti owaaye nti mu kibuga mulimu basajja banno bataata banno mikwano jjo basaba okukebera endagabutonde kubeere simple buli ddwaliro lya gavumenti weriri wabeerewo ekyuma mutuufu bwe baba tebalina busobozi obwo boba namulaba kujjajjaffe ku covid yajjanga kumpi n'agamba bana tutuyina muloka mutuwe obuya kati tugenda kukola buli musajja era minisita Okyere ekyo kisse mu nkola kati geetu bannange ebyuma bye tulina tibimala hani asobola otugulirayo ekyuma tulina abasajja bano balina ekisa tulina wano abasajja balina ekisa mubutuufu bino naye semaganda banna mubutuufu kino kyetusaba
Government ebeege bannanga bwe twali tunoonyeza covid twakitegedde waliwo ekizibu ekiri waka ate twagala emirembe gibukaale asobola otugulira ekyuma kigula $2,000 bajja kuvaayo abasajja bagule ebyuma bigende buli district tuteekeyo abasawo olaba bwe tuba twongedde n'abasawo emirimu olaba abadokita beyongedde emirimu kati tuba twongera ku ggwanga lino tuba tutoolako bwe tulizimba basula wange oba basula mu maka gaabwe ekyo si kyekiyendwa kya gavumenti okutuba pamiti tugiyambire ku bintu ebyo kati bwebyo ebyuma tebimala nga twagala sente zikendeere kubanga tusaba gavumenti sente zikendeere emitwalo eki bwe gibanga emitwalo ebiri giga mukwate kasajja agende buli kyebasoloozaako omusolo bagende nga bateekako 0% bwogate 0% embaliriza nga efuuse 1% 00 bwogenda ozigattagatta zimaliriza nga zikozeyo akabonero kubanga 0.0 0.1 0.2 bwogenda ogatta tweyeyitamu ojagenda okumaliriza nga sente za D.N.A ng'omuntu azisasula nga tategedde ate nga n'obuntu bulamu bukomyewo mu famire abakyala bagenda kuddayo obwesigwa babukole n'abasajja babukole akatabanko kagwe mu Uganda yaffe amawanga malala gatulabireko nti mu Uganda waliyo abasajja n'abakyala abaasalawo buteetabula nakwenyiiza emirembe gibukaale nti esente bwe zikendeera ne kaba katono n'atalina busobozi agenda kukebera mu Uganda tulina abantu atasobola kuyingiza 15,000 omwezi naye bwe tugamba nti buli bwagenda okugula amazzi g'okunywa agenze kugula ka airtime agenze kugula ka parafini agenze kugula otuta agenze kugula mazzi agenze kugula nyaanya ojja kulaba nga okukebera nolina olubugano nga tululiiwo nga luwedde kubanga amagezi muliro okoleezaako nawe onoyaka kati gavumenti yatuwa pamiti ekyo eyambise kubanga kyeba yatuwa pamiti tusobese bino byonna kati yo gavumenti eri yaddembe ogadde Raubeni ajja tuyabe muwano ate nekyokubiri omuntu okumuyamba kitegeeza nti aba tategeera mayise baganda omuntu okujja n'akuyamba tikitegeeza nti semaganda totegeera oba Raubeni tategeera kubanga oba onsindika kunywera kukakasa ekyo kyembadde nkola nga sikikola bulungi kitereere kiganyula abantu kati bino byonna bye tulimu ebyakukebeza endagabutonde kukomya butabanka obuli mu maka gaffe okulaba nga abakyala tuddayo kubaagala ate n'abakyala baddayo ne bagonda tumanye nti emirembe gyaffe giri mu maka gaffe giri mu famire gyaffe giri mu baana baffe giri mu ggwanga lyaffe emirembe gibukaale bwatulaba Men's Forum tusangibwa Jana Nkundu ku Kyesimba House gwe ng'olira ng'olina obusungu bungi ng'omaze kukebera mbutuufu wabona obusungu bungi semaganda n'abatulaba linda kugenda mu ddwaliro soko ononye Men's Forum batukubuulire bino bw'onaamala okukakana n'owulira nga oteredde tugende tukebere ebinaavaamu ojja tukubira mu ngalo ojja gamba ya ate abaana bano bootazaala oyinza n'okubaagala nnyo oyinza n'okubaagala nnyo okusinga bano boozaala omanyise maganda nze nagamba bino ebintu bye tukola tuolaba lwaki abantu batunoonya abantu bangi okutamanya tukugisaako musango naye bw'omala kumanya ate obufuuka bulungi nnyo so bw'oyagala kufuna eddembe noonya kumanya tonoonya kunyiiga abasajja bagenda kutabula amaka gaffe ate bw'onamala tegeera abaana b'olina ate emirimu gigenda kubukaala anti obadde oli mu kuzaala tolina pulaani kati zaala 10 babule kusoma bajja kuba bwe emiggo zaala abaana bangi babule emmere bagenda kubaani bagenda kuvumaani bagenda kuvuma gavumenti kati kitegeeza ki noonya kumanya noonya kugattako tonoonya kwogera bitakwatagana omanyi kati nze nga nalabyeyo minisita omu oba minisita simanyi ki genda omubuuza afumba waani nti endagabutonde tulekeraawo kuzikebera genda omubuuza afumba waani kubanga golimunonyereza semaganda oli munamawulire omutuufu genda omubuuza oyo gwe nalabye mubaka wa palamenti afumba waani talina gyafumba kitegeeza nti n'awaka naye akimanyi nti alinawo abaana kubanga kirabika yandibanga naye alimu ebitali birungi era tusaba abazaalamu oyo mutwale abaana babakebere mangu kubanga ayinza okubanga naye aliko ekitali kituufu kati bwe banaamala bakebera ebiriva mu baana be bazadde wali omulabeko nga alina omwami nga tambula naye talina wadde kati amutulage oyo mubaka wa palamenti omukyala atulage omwami we n'emyaka gye bamaze
so kitegeeza ki bino lwaki tubyogera twagala emirembe gibukaale ekirala mwese maganda bw'oba tomanyi tovunaana abamanyi beekwateko nawe osobola okumanya bw'omala okumanya emirembe giba gigenda kubukaala tukubireko ku simu zaffe 0758 206 782 0758 206 782 oba gwali ku MTN 0772 9 52 54 0772 9 52 54 n'ebisobola kusangibwa Najja Nankumbi Entebbe Road Kesimba House tusinzira okukola emirimu gyaffe tukulaba nti kino kiwenda kyakebera buli mwana ako tukaddamu tukagamba ate omukazi wulira emirembe mutuufu wagira omwami wo atwala abaana babakebere emirimu gyakolaba nga gibukaala waka beyanza kale weewaawo tubeera mukwali gyaffe abadde batugoberera wakati ku puroguramu eno ensonga muziwulidde eza D.N.A n'olwekyo kyensinza okubanga oba oliawo okutegeeramu nti abantu ababadde batya okugamba nti kagenda enkebera awo mu famire yange si kibi ndowooza kyensinza okutwala mu mutwe gwange nti si kibi wabula kikuyamba okumanya kikyolina mu makaago ate n'okubanga okyeteekerateekera tukubiriza nammwe mwenna kuba tumanyi oluvannyuma lwa puroguramu eno bantu bangi abagenda ozibuka amaaso oba oliawo otwale abafamireyo bakebezi tukugamba nti beera n'obukakkamu beera mukakkamu tokuba bantu miggo teweesalaasala musajja gwe teweesuula mu mmotoka nti oliso disappointed nedda tokikola beera mukakkamu oba owulira nga kiri beyond amagezi go oba okwefugaako jangu mu bantu nga bano aba Men's Forum ate babeere nga oba oliawo bakuyambako mu kubitwala mu process entuufu mbadde Simaganda Mozeso omuweerezaawo akoze ne munnange Sekanja Deus oba gwe twakazaako eya Deusofti ate okakasanga ebintu bino byonna bikutuukako n'ekifaananyi na buli kimu n'akola ensonga ezo bikutuusaako musigale nga mwekuuma temwerabira okusubscribinga abali ku mikutu temwerabira okutambuza obutambi ku TikTok gamba nti mubeere bulungi babaye